amasimu ganzita busi. Para me quase fazer. A gente vai caminhar aqui no de maneira com o Naenda za wanaandika mzuri. Kizia, wanji. Naenda peke Ngubala abantu bisomo. Ade kushiwadi. Sawa wasajja wakamikozi. Nalali. Bakafune kadi beya amekutambula naapo. Kampe mkono kwegayirite. Mumanye nti tali naffe. Ajja kwewunya gye nnakakuba. Awo. Naye naleba vero ndoza. Kwegayiridde jimpe ka video. Kampe yona lebo. Tugenda kutawula muntu atalina kadi. Era inze Governor wa kadi ngenda okutambula naye ku mitendera gyonna oyajja independent mumanye nti twagala okwebaza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda Dako olw'okutuwa emukisa guno olw'okututeekamu obwesige okujja tukulembera olutabaalo luno tugenda kukulembera kukulembeza lutabaalo naye nga mmwe mugenda okukola ki okulukusa tugenda kukola nnyo kubanga omukulembeze yatusomedde manifesto yaffe eggulo n'atulaga ennyingo 11 ze tulina okulaba nti tuzikwata tugenda kumulungula manifesto eyo mu bantu okulaba nti abantu bagitegeera bulungi ate basobola okugiwagira kubanga yegenda okuleeta obuwanguzi nga bamaze okugimatira bulungi bannaffe bonna aba NUP naddala be tubadde tuvuganya nabo mu kunoonya okukwata omumuli gwa NUP tubeebaza nti olwedde bamaze dde okulaga tugenda kutambulira wamu abamu bamaze n'okuwandiika ekiwandiiko ne bakiteekayo nti tugenda kutambulira wamu tulabe ng'obuwanguzi bwaffe busigalawo mbeera eyo njagala okwanika bannange obwange bwakwebaza nsookera ddala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu neebaza akakiiko ka EMC neebaza mwenna abatubeereddewo akabanga ke tumaze nga tutabaala omukyala w'e Masaka si mukyala yekka bannange omubaka omukyala taba bw'abakyala bokka ndooza manyinaze amaze okitangaaza omubaka omukyala aba muzadde omwana omulenzi ajja kujja ewange nga maama omwami ajja kujja ewange nga mutamuseeko omukyala ate gwe tuli ba Luganda omubaka omukyala ngabeera wa bonna ngenda kubakunga ngenda kubakumaakuma ngenda kusaka ekinaasoboka kyokka ate nga ndi ne bannyinaze bano bwe bampadde tugenda kukola nga ttiimu mutuwe buwi buwagizi
tugenda kukola kye mutalabanga kubanga omubaka alina okurepresentinga abantu be abakiikirire mu lukiiko lw'eggwanga kyokka awulirize n'ebizibu byabwe wano wansi. Kakati Owanyendo Mukungwe njagala osuubire omuntu muzaŋŋanda. Ngenda kubeera muzaŋŋanda kulanga abantu baffe ababadde bataaguddwa enjawukana ezaleetebwa bannaffe abalala abantu baffe tubazze emitima obuwagizi bwa Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa waffe busigale nga buli kulukulu. Obwesigo obwanteereddwamu nja kubukuuma. Ndi mwetegefu okukuuma core values z'ekibiina ne ideology z'ekibiina omuli okubanga ndi wampisa, okubanga ndi muntu wa kigambo kyange, ndi muntu eyesigika, ndi muntu asembeza abantu bonna, ekkowa lya inclusiveness, n'okubanga ate ndi patriotic nga njagala ensi yange. Kivumbi mbadde ku ground emyaka gino mbadde n'abantu nga tulwana abe bagoba ku ttaka ne mbabeererawo abaana abe bakukusa ne batwala ebweru emitala w'amanja ne bafiirayo ne mbeererawo famire ezo. Baganda bange bwe tubadde mu race kyembasaba mu kutandika olugendo lwaffe twakkaanya nti wano omu kubanga kadi ebeereemu teziba kadi bbiri akwata kadi yenna ffenna tukkiriziganye n'ekibiina bwe kironze tudde emabega tumuwe obuwagizi tusobole okuba nga tugoba omulabe waffe. Olwaleero ndi musanyufu nnyo okulaba nga ekibiina kyange ekya National Unity Platform nate kyandabyemu omulamwa ne kinzikiririzaamu okuddamu okukikwatira bendera ng'omubaka omukyalo wa Bukomansimbi District. Neebaza abakulembeze bonna ab'ekibiina kyange akakiiko konna akakoze mu kunoonyereza kuno okulaba nga batuuka kusalawo kuno. Ndi mwetegefu era mbakakasa nti ndi mwetegefu okutambula n'ekibiina kyange okukolera bannabukomansimbi ne Uganda okutwaliza awamu.